wa Uganda Lifestyle anze Segawa Morishid. Dr. Besigye bamukwatira mu ggwanga erya Kenya ne bamuyisa ku nsalo Maraba paka Waneeno. Kati mu mbeera bwetyo bwe yasimbibwa mu kkooti y'amajjawe Makindye ono egimu ku misango gye bagenda maaso n'okubeera nga bamusomera kuliko okubeera nga taataaganya obutebenkevu bw'eggwanga era mbu yasangibwa ne pisito 2 ate ono emisango gino bagamba yagizza wakati w'omwaka ogwaggwa ne guneeno gwe tulimu. Kitegeeza nti emisango gino bo gye bagamba nti yagiddiza mu kibuga Geneva kya Switzerland ne bagiddiza Athens ekyonono kya Greece kosa ne Kenya. Kati ne Kenya gye yali alaze yali agenze kwetaba mu kutongoza akatabo aka Martha Kaluya era yasangibwa mu hotel kakananga bamukomeza Waneeno. Yatwalibwa Luzira ne munne Arch Obed Lutale era abannabyabufuzi bangi nnyo abasobola okubeera nga bavaayo ne bavumirira ensonga eno. Kati Bobi Wine mu kugendako Luzira jjukira Besigye ono y'omu ku bantu abasinga omuinsipayalinga okuyingira ebyobufuzi. Mujjukira we mabega yamwimbiranga akayimba situka tutambule okakkananga Besigye alangiridde ti mu 2021 tagenda kwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga ate era talina n'omu gwe yasapootinga. Okwawukanako nga yewe gwali ku mugenzi Alhaji Nasser Ntege Ssebaggala we yajjira mu 2021 ne bagamba nti ajja alagidde. Bwe gutyo bwe gwali era okakkananga munnange Bobi Wine yesimbyewo era n'akwata ekifo ekyokubiri. Kati bwe bali baggulawo ekitebe kya National Unity Platform awe Makerere Kavule era Besigye ye yajjanga omugenyi omukulu ekiragira ddala nti baneeno ababiri aba mukwano nnyo. Kati Lukwago ye yagenze Kenya gyagenda okulungira ennaku 3 ng'anoonyereza ku nsonga ezo. Lwaki Kenya ekwata bannayuganda? Waliwo ba FDC eye Katonga abasooka okubeera nga bakwatibwa bali e Mwasa n'Omukaga naye basobola okuba nga bwe babeeyimirira ne bavaayo naye era emisango gyabwe ikyali mu kkooti. Kati saha y'omu ku bantu kati abeeyongedde okubeera nga beenyigira ku sayidi eno ey'ebyobufuzi yakolako akatambi amabega n'agamba Chameleone muno ne bamukuba amasasi bwe n'ovaayo n'odula n'ebirala andowooza ye agoberera nnyo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa NUP byakola. Kyova olaba nti ono teyayinze wayitawo kiseera ate kusaasira n'agamba katugende tumukyalire ate tulabe kiki ekigenda mu maaso. Saha y'omu ku basobodde okubeera nga basitukiramu agendeyo balabe munnange ku Besigye eyakeesimbawo ebisanja 4 naye nga tawangula. Akale sofa byebyo nze Segawa Morishid.